naye mu nsi muno ebintu biri bibiri obisabanga nnyo Allah n'abikuwa takuwangako kimu ku bintu ebyo bibiri oyinza okuba nga omanyi naye ng'ate tokola ki totegeera so tusaba kitiibwa Allah atuwa okumanya n'okutegeera kugamba okutegeera kirala n'okumanya kirala byonna byanjawulo so n'olwekyo olwaleero twagala tumanye ate tutegeere nti twejjukiza ku Katonda. Ebigambo bingi bye twogera abasinga obungi babimanyi naye Allah yatonda omwana Adamu nga mwerabize. So n'olwekyo kyetwagala abantu bategeere okutegeera ku Katonda waabwe bamusinza batya. Onsinza entuufu ya Katonda. Onsinza entuufu tuteekeddwa kumusinza tutya. Ekyo ndo tekikwata oba oli musiraamu oba toli musiraamu. Katonda bwe yali atutonda mu nsi okututeeka mu nsi teriyo gwe yayisa mu kifo kyanjawulo anti awo najja kuva mu bbanga ng'ogyeko entonda ennya ez'obusiraamu ze tumanyi nga tumanyi nti yatonda Adamu ng'amugja mu ttaka oluvannyuma n'agamba kun fayakun n'atonda Hawa oluvannyuma n'atonda nze naawe entonda eddako n'atonda Nabbi Isa bannaffe gwe bayita Yesu kati ng'ovudde ku ntonda ezo teriyo yayingira mu nsi mu nnyingira ya njawulo naye twagala kutegeera eyatutonda ono okututeeka ku nsi lwaki yatutonda lwaki omuntu yatondebwa okuteekebwa ku nsi n'ateekebwa ku nsi gwe olwaleero nyinza okubuuza lwaki oyambadde yambadde ensonga zibaawo eyatutonda okutuusa ku nsi naye alina ekigendererwa lwaki yakola ki teyatutonda kutuusa kuno tulye butaala egamba tebyagwa bugwe ng'olwaleero nawe bonakeera nosaawo bizinesi yo lwaki ogissizaawo oyagala ogifunemu amagoba akasimbi kabeere nga kajja lwaki omuntu yandibadde awasa abeere ng'azaala abaana bingi n'okutebenkera so n'olwekyo omutonzi eyatutonda okutuusa ku mwaliro guno ogw'ensi yatutonda okubanga tumutegeera ate tumusinze n'olwaliro sooka weebuuze gw'oyimiridde otya ku Katonda wo oba oli musiraamu oba toli musiraamu ekisooka kye tuteekeddwa okusooka okumanya gwe tugenda okusinza yaani abantu bangi basinza ebintu eby'enjawulo olina omusanga nga yasinza ebintu eby'enjawulo naye ng'ebintu byasinza nabyo byetaaga buyambi nyinza okuwa ekyokulabirako tulina bannaffe abamu basinza ente abasinza ente olina akwata ente gye bali n'agisinza nabawulirako musaidiza ebuyindi eyo naye nga ente gy'asinza ffe buli lunaku tuzitwala mu lufula ne tuziggyako omutwe tezeetaasa kuziggyako mutwe teri yegamba nti tinze tebajja kugunzijjako teri olina agamba nti anze eyo gye ngenda okusinza era n'aba mutebenkevu ku ekyo ffe kyekitujjayo ne tugamba nti bannaaye okusinza okutuufu ani gwe tuteekeddwa okusinza ensinza entuufu bwetulonyo nga tetunagenda seeka ku nsonga y'okusinza kutuufu tuyinza okwebuuza ekibuuzo nti lwaki twogedde kusinza okusinza kuno nga bwe nkugambye nti buli kintu ekiteekebwawo kiba n'ekigendererwa naye Katonda okututeeka mu nsi yatuteekamu n'ekigendererwa yatutonda kubanga tumusinza bwe tunaasinza Katonda kwe kuyambibwa ffe gye tuli bwe tunaasinza Katonda kwe kubanga tuwona ebibonerezo bye bwe tutamusinze ye tasalwa kubanga yateekawo ebifo bibiri yateekawo ejjana n'ateekawo n'omuliro era gwe bw'onaaba eyo nogaa nti nze okusinza Katonda gwe nnyamba oli ayinza okubeera eyo n'agamba nti ejjana y'abasiraamu ate kati nze nkwatirako kiyamba gwe olidde muganda ejjana gwe kitwale kubanga ffe kyetumanyi kyetwogerako yejjana era gye tugendamu era nga nkiwa nti naawe ali eyo atali musiraamu gy'okakatiddwa okutegeera nti naawe gy'ogendamu
ogwo omusomo nagwo mulala tujja kufuna obudde obugulambulula naye tuli kusinza kati wabanga Katonda yatutonda mu nsi nga tuteekeddwa okumusinza olwaleero tusooke twekyekinge olina okutegeera nti gwogenda okusinza yasinga bw'oba ogenda kusinza olina okutegeera nti gwogenda okusinza yasinga otegeeza ki olwaleero ffe tumanyi nti Allah subhanahu wa ta'ala era kyova olaba nti gwe tuteekeddwa okusinza kubanga teri ali waggulu we yasinga teri kye tusobola kumugeraageranya nakyo kati bw'obanga omaze okutegeera nti gwogenda okusinza yasinga ebirala byonna teri kyosobola kumugeraageranya nakyo olwo twandika okutegeera ogenda kumusinza otya kati tusooke tutunule olwaleero gwasinza ente yesinga ente n'okufeefa weebale nnyo gwe olwaleero adda ku kitonde n'okisinza kyekisinga kubanga waliwo n'abasinza ebitonde oli naba nti nti oyo ye Katonda wange naye nga gwasinza naye alina obwetaavu eri Allah alina obwetaavu eri yamutonda agenda neyeebaka ejala emuluma n'alya n'anywa oyo si yeyeetaagiddwa okusinzibwa n'olwekyo gwe tuteekeddwa okusinza tulina okutegeera nti yakola atya yasinga ekyo Allah kyatugamba mu Qur'ani mu surati Bakara ya 255 kubanga yekka yateekeddwa okusinzibwa tewali Katonda mulala yayimiridde okulabirira ebitonde aliwo na mirembe na mirembe takwatibwa tulo newankubadde okusumagira olwaleero gwe gwosinza sooka wekyekinge ayimiridde atya oba byosinza biyimiridde bitya abalala bayimira olina agamba nti nze maama wange ye Katonda wange nze maama wange gwensinza ng'oli asinza nnyina gye bali bangi n'olwekyo twagala okutegeera ateekeddwa okusinzibwa yalina okuba nga yakola atya yasinga waggulu we teriiyo kirala oyo yaani ye Allah yatutonda n'atussa ku mwaliro guno ogw'ensi gwe tuteekeddwa okusinza seeko omusajja bw'ava eri n'agamba nti naye Allah gw'otugamba wa Bawarabu kati ate nze siri Muwarabu Allah si wa Bawarabu Allah liri linnya lye ogwo nagwo omusomo mugazi ng'olwaleero nawe bw'olina erinnya bwe tulina wano ekisaawe ky'entebe omuzungu bw'ajja takiyita kyeya lyerinnya lyakyo era tosobola kugamba nti kyaba naye buli omu ajja n'akiraningako n'agenda n'ajja mu Uganda n'akola byakola n'addayo kyaniriza buli ki kati alina entegeera eba nkyamu erinnya Allah eryo lyo linnya lye si wa Bawarabu bwe twogera ku Katonda teriba linnya lye Katonda kubanga yatutonda n'atussa ku mwaliro guno gw'ensi era kyovula abangi ogenda n'omubuuza nti Katonda we yani n'akugamba nti ye Katonda era singa mmwe mufuna wano omwana ng'abuze najja wano ku Ddawa TV Uganda n'agamba nti waaye embuze n'ombuuza maama we yani nti ye maama taata we yani nti ye taata muyinza okutegeera bazadde be tosobola kukitegeera kubanga ekigambo maama ne taata eyo tayitu ya bonna sirinnya lya webale nnyo naye ombuuza taata we yani nti ye Hamza Musa ng'okwata akasimu okola otya ng'okubira kitaawe nabali bangi ombuuza Katonda yani nti ye Katonda Katonda yani ye Katonda eryo sirinnya Katonda sirinnya Katonda mulimo nga bwolaba wa boda bwolaba dokita bwolaba inginiya byonna omusomesa teri balinnya babeera n'amannya gaabwe kugamba Katonda kitiibwa ekyo kitiibwa kubanga yatonda so n'olwekyo gwe tuteekeddwa okusinza alina okuba nga yasinga ng'ate asinga ye Allah yali waggulu w'ebitonde byonna so n'olwekyo omusomo gwaffe gwe tugenda okutambulirako abantu bwe banaategeera nti mu nsi muno tugenda kuvaamu tuddizibwe gyali era ng'ekyatutonze okuteekebwa ku nsi kuno kubanga tumusinza era bwe tunategeera nti bwe tuba tuddayo gyali
teri kye tugenda kuddizibwayo nakyo. Ekyo nno kiba kikulu. Bw'omala okutegeera ebyo, lumu twaliko mu kkomera, nina kyenjagaddemu. Kyampa challenge y'amaanyi mu bulamu bwange. Tugendayo tusiŋŋaanayo omukyala nga bamusiba bulamu bwe bwonna, agenda kuba mu kkomera. Bwe tutuukayo n'agamba baneeseeka munsomere ku dduwa, naye omusango gwe nazza munene era nange sejjusa kuba wano mu kkomera, naye nsaba kintu kimu, nsaba Allah ansonyiwe. Tumubuuza wakola ki? Gamba nti bba wange yampasa nenzaala abaana nga abaana benzaala ba buwala, ng'ate bba wange yeetaaga omwana omulenzi. Bba wange n'awasa omukyalo omulala. Bwe yawasa omukyalo omulala, omukyalo olwali okutuuka bw'ati n'azaalirawo. Si ensonga naye ndina kyenjagaddemu ekiri mu maaso awo. Omukyala bw'azaalirawo ne kinnuma. N'alumwa ono mujja we. N'alumwa ono omukyala omukulu. Omukyala omukulu yalumwa olwamujja we kuba nti atuuse n'azaalirawo. Allah, ng'ate azadde mwana mulenzi. Ng'ate omusajja gwe yali n'azaala ate ono y'atazaala. Weebale ono azaala bawala. Kati oli omukyala omuto yali agenze kwoza, alese wano omwana, ali awo omwana azanya, mwana myezi 3. Kyalo ono yaddira empisa etunga engoye. Najja eri omwana ono n'agifumita mu kawompo wakati ak'omwana n'agibulizaamu. Oli omukyala awulira omwana akaaba, ajja akwata omwana amusitula, talaba kikola ki? Taba buzibu. Ayoosa omwana aganye ebbeera, akola atya? N'amutwala mu ddwaliro. Omwana oyo Allah yamuwangaaza ennaku 3 ng'omwana ali mu ddwaliro akaaba bukaabi. Naye nga n'abasawo tebamanyi ki kyatuuse ku mwana. Allahu akbar walillahi hamd. Naye waliwo kyenjagaddemu. Omwana oyo olunaku olwokusatu Allah lwe yamujjululirako. N'omwana oyo bwe yali afa bw'ati ng'assa omukka ogusembayo, empiso n'efulumako akatundu bwe kati. Gye baali bafumise mwana oyo. Abasawo bwe balyoka bazuukuka ne baga, ekyo kiraga ki? Nti ewa Allah teri kye tugenda nakyo. Seeka ekintu ekyo kyogambye nga kyezisiwaza. Kyewuunyisa ng'ate kinene. Tusaba ekitiibwa Allah atuwa abakyala abalongoofu, atutaasa emitima egiringa egyo, atutebenkeze n'ebyo bye tuba tulina. Naye kyenjagaddemu nti tugenda kuddizibwa eri Allah nga teri kye tukola ki? Kye tugenda nakyo. Gwe olwaleero ne bw'ofa, omusiraamu bakuteeka mu sanda 3. Atali musiraamu bayinza okwambaza, ne bakwambaza engatto, ne bakwambaza essuuti, naye yaye togenda bitambuliramu. Teri byakweyagaliramu. Ngatto ze bakwambaza okuba kuyita oba kukudieka. Oluusi bakuba ne lipstick, ne bateekako ipenso. Ebyo byonna eri togenda bikozesa. Allah kyakwetaagako emirimu gy'ogenze nagyo, wamusinza wamutegeera, Katonda kyakwagalako. Era Seeka katusinziraawo wennyini. Nkubuuza ekibuuzo kino nti ensinzi entuufu erina kuba etya? Ensinzi entuufu olwaleero nkugambye nti Allah bwe yali atutegeeza mu Qur'ani, aya gye ntandise nayo mu surati Bakara, yatutegeeza nga ye yekka gwe tuteekeddwa okusinza. Mu kusinza okwo tuteekeddwa kumusinza tutya? Ng'awo tujja eno mu surati Hajji, aya ey'ensanvu. Allah bwe yali yakoola bakkiriza. Kubanga ekitendo kino eky'okusinza kikolebwa mukkiriza. Abalala bayinza okulowooza nti basinza naye tebasinzangako. Omukkiriza y'atya? Olwaleero omukkiriza y'oyo ategedde Allah, n'ategeera Katonda, n'akola bino Allah bye yamugamba ng'akola abange mwe abakkiriza, mukutame era muvunname musaale nga musinza Mukama Katonda wammwe. Kitegeeza nti mulimu ebintu bingi: okutama, okuvunnama, ng'oteeka ekyenyi ku ttaka, osinzaani. Oli ayinza okuba nti agamba nti anti kakati nze bwe nalokoka nentegeera Katonda, nze bwe nabeera Omukatoliki nentegeera Katonda, nze bwe nabeera Omuseventh Day nentegeera Katonda. Kati ani balina kusinza batya? Olwaleero kino kankubuulire, entabiro yonna abantu bwe banadda wano ne bategeera Katonda,
ne bategeera n'obukulu bwe, ne bategeera nti yasinga, yali waggulu wa byonna, ne bategeera n'erinnya lye, olwo bajja kuba bategedde Katonda. N'olwaleero gwe bw'obanga ebyo tobitegeera, bw'ogamba nti oli eno oli eri, Katonda bannabbi bonna be yatuma ku mwaliro ogw'ensi yabatuma bantu kubanga bategeera Katonda bamusinze. Era kyova olaba nti ne mu kitabo ky'abannaffe bw'ogenda mu kitabo kya Zabbuli 95 olunya olw'omukaaga abasomi ba Bayibuli, ekitabo kino tusoma okuyamba ba mikwano gyaffe abatali basiraamu. Omusiraamu tukuwa Qur'ani kubanga ye haki yo. Gwe atali musiraamu nkulaga nti ogaanira bwereere okukkiriza obusiraamu ojja osinze Katonda eyakutonda. Bw'ogenda mu Zabbuli 95 olunya olw'omukaaga Bayibuli eyogera egamba mujje tusinze. Basooka kubakoowoola tusinze, mujje tusinze. Kati bakuyisa okujja okusinza, gy'ogenda okusinza oze kusinza ani? Gwaza okusinza bino ebibanga bye bikolebwa olunya olugenda mu maaso nga lugamba mujje tusinze, tuvunname, tufukamire, tusabe Katonda omutonzi yatutonda. Mu Bayibuli kati gwagenda otunuulire ebyo obikola. Bw'obanga obikola oli waddembe okusigala mu ddiini yo gy'olimu ng'ovunnama, ofukamira, okutama. Kuba byonna weebiri, okutama, okuvunnama n'okufukamira. Kati simanyi oba abalala ababikola balabika babikolerawo ku ntebe. Oli asobola okugamba nti nze nfukamira ne nteeka emikono mu maaso. Nedda, ebintu biri bisatu byawukana. Mulimu okuvunnama. Nkugambye bw'osoma Zabbuli olunya olwo lutunuulire lwonna. Sirina nsobi gye nkoze mulwo, abasomi abalina Bayibuli musobola olulaba. Zabbuli 95:6 wakola mujje tusinze, tuvunname, tufukamire. Waliwo ebintu bimeka? Bintu bisatu. Waliwo ebintu bisatu. Waliwo ekikolwa ekyokola ekyokusinza, okufukamira, n'okuvunnama, n'okutama. Byonna weebiri. Era ebyo omusiraamu ku ebyo byonna talina kyalekayo. Talina kyalekayo. So n'olwekyo olwaleero bw'obanga ogenda kusinza Katonda otegedde nti yali waggulu w'ebintu byonna, ye yatutonda n'atussa ku mwaliro ogw'ensi, era otegedde nti ekyakutonza ogenda kutuuka ekiseera odde gy'ali. Kubanga olwaleero kankuwa ekyokulabirako. Waliwo mukwano gwaffe Allah gwe yajjuludde. Allah musaasire. Mukwano gwaffe. Ngambye mukwano gwaffe. Mukwano gwaffe. Kati. Mukwano gwaffe oyo. Omanyi Allah yatonda abasiraamu tuli ba Luganda. Ate tulina mikwano gyaffe. Bulungi nnyo. Waliwo mukwano gwaffe Allah gwe yajjuludde awo. Pastor Iga. Pastor ono yabadde wali. Naye ebigambo bayogedde bingi. Nabadde mbiraba byonna. Nabiraba nabigoberera okuva mu ntandikwa. Omu n'avaayo n'agamba abadde musamize, omu n'avaayo n'agamba bapasita ab'enjawulo ne bagamba tabadde pasita. Saawa eno okumwogerako bino bye mumwogerako si kyekimuyamba. Kyekyandimuyambye. Ekyandimuyambye kwe kubanga akyali mulamu, ne muvaayo ne mumutegeeza ekkubo ettuufu lyateekeddwa okukola. Kubanga eri saawa gy'agendamu agenda kali joji wa bibuuzo Katonda we yamutegeera n'amusinza. Bino by'oyogera tebikyamugasa. Bino biba tebimulima kwe. Saawa eno nze bino byenjogera tebigasa baafa. Tebigasa bali mu ntaana. Abafu tebibagasa. Bigasa nze naawe n'oyo ali ku Dawa TV Uganda atuwuliriza atulaba. Akyali omulamu. Akyali omulamu. Kyovudde olaba nti nze bw'okola ensobi ndina okujja gy'oli. Naawe jangu gyendi. Muganda wange Allah yeetaaga kumusinza. Yeetaaga kumutegeera. Kigasa kinza omuntu okufa nga simutegeeza busiraamu n'entandika okwogera ne nga musajja oyo naafudde wa muliro. Saawa eyo kiba ti ekimugasa kumutegeeza nga akyali mulamu
nti munaye obusiraamu bukwetaaga siramuka osinze Allah eyakutonda gwatali musiraamu weetaaga obusiraamu kubanga obusiraamu Allah yabuteekateeka diini ye si ya muntu si ya yensonga lwaki nti yeja kubaawo paka abasiraamu abo mbate mwetukuza no si kwetukuza olwaleero obusiraamu okumanya nti si bwa muntu kankuweeyo ekintu kimu twaliko ku ssomero nga tusimba paleedi baatukubanga n'emiggo emiggo mboko yanyokanga kubatereeza kubanga liri essomero lya muntu genda olwaleero yita abantu ng'olina byogabaawo obagambe musimberayo olabe nga banaatereera olabe nga banaatereera tebatereera buli omu aba bibye ng'obagaba byakulya buli omu aba bibye buli omu ayaayaana kujja ku kino kubanga bino bibyo njagala otunule sooka weetegereza ekintu kyonna nga kya muntu kibaamu ebizibu bingi naye obusiraamu olw'okuba nti ddiini ya Katonda omusiraamu agenda emmanja okufuna wuzu nga tekuliko musirikale amukuuma neyegendereza okubanga wuzu yeetuuka bulungi okimanye ebyo bulungi nnyo nga teri kubanga nyinza obutakimanya nga nfuna wuzu kulika gwakukuuma ng'ogenza ofuna wuzu naye weegendereza omusolo tegukusamukira tukola olaba oweegendereza obwo kubanga omanyi kino ekintu kyokola si kyangamuza Musa naye nze bwe mba nzamuza Musa nga nze nkutumye obuzibu buyinza okujja andagira kasita tandaba n'okola byoyagala naye olw'okuba nti obusiraamu ddiini ya Allah era gwe tuteekeddwa okusinza olwaleero omusiraamu kyakola akikola akyegendereza olugenda mu masigidi imaamu agamba bugambi istawu bonna ne batereza ennyiriri ate oli n'abeera ng'alabiriza si kuba nti waliwo akyamiza n'abamwegendereza olidde ekyo kisangibwa so n'olwekyo si kwetukuza kyenkugambye nti olwaleero sooka weetegereze ono afudde saawa eno by'omwogerera si bye yeetaaga yali abyetaaga ng'akyali muki ng'akyali mulamu omugambe nti munnaaye ekituufu toli pasita anti pasita munnaate omukukunavu n'agenda n'atuuza bannamawulire olukuŋŋaana n'amwogerako byamu ebyo si bituufu ekituufu mutuufu okumwogerako nga ye naye ekituufu kyali kumugamba ng'akyali muki ng'akyali mulamu kyeyeetaaga so n'olwekyo naffe kyekitujjayo ne tugamba nti gwe olwaleero atulaba ku Daawa TV Uganda mwongere okugiwagira lwaki kubanga emisomo mingi mujja kugifuna era bw'ogifuna togirekaawo maye abantu abasinga obungi amala kufuna buzibu ate no Allah wa buyinza olina afuna obuzibu n'abanga olwo Katonda tamuvaako asinza amutendereza amwogerako bw'awona ate n'addayo mubiri ffe ekyo si kyetwetaaga Katonda omutegedde otya ekirala ekikulu seeka kyetulina okuba nti ebimu ku byo ani alina okusinzibwa kubanga nakyo tuyinza okuba nti tuli wano nga waliyo yatamanyi nti nga yamanyi nti bw'abanga yafuna Yesu we sikimunywevu ku ekyo oba ye oli yafuna omuliro gwe nga gwe gwavunamira obanga oli wa Buddha nga ye agamba nti nze ebyange byatereera nze namala naye wakati mu mbeera eyo tuba tulina okwebuuza ani ddala mutuufu we tusinza oyogedde ku Buddha n'oyogera ku muliro n'oyogera ne ku Yesu ensonga ezo nno nkulu olwaleero bw'osoma Luka 1:26 mu Bayibuli egamba nti mu mwezi ogw'omukaaga malayika Gabudyeri n'atumibwa Katonda mu kibuga eky'e Galiraaya eri omuwala atamanyi musajja n'erinnya ly'omuwala nga ye Maliyamu n'emugamba mirembe ggwe oweereddwa nnyo ekisa Mukama ali naawe era laba olabye ekisa okuva eri Katonda naye Maliyamu ne yeeraliikirira okulamusa okwo nga bwe kuli malayika n'emugamba totya Maliyamu era laba oliba olubuto olizaala omwana wa bulenzi olimutuma erinnya lye Yesu kati tusooke tusibemu awo enjagadde tulaba nti Maliyamu Yesu ajja luvannyuma lwa kubaawo kwa Maliyamu abaawo yazaala ani
yazala Yesu kitegeeza nti Mariyamu okutandikira okudda ku lujimu y'aba Musa bano bo baali tebasinza bali basinza kale bo baali basinza ani oba baali basinza ate baba balina okutunnyonnyola oba baali basinza ono atanaba kuzaali kati Katonda tajjira mu anga eyo anti ayinza okugamba kati gwe olwaleero ali wano agamba nti osinza Yesu tujjewo kino nti teyazaalibwa tusooke tujjewo kino yaliwo mu ntandikwa nti teyazaalibwa owuli bw'ona amala okujjawo nti teyazaalibwa tulyoke tumanye nti byosinza bituufu naye tulaba nti ajja kumwalira ogw'ensi nga Mariyamu waali era Mariyamu yamuzaala ekyo gwe omusiraamu okikiriza nange nkikiriza kuba nabbi Isa maama we yaani ye Mariyamu okiraba kati so n'olwekyo gwasinza kye mugamba nti tuba tubulamu kiri ono omwana azaaliddwa jjojjuuzi wano kale nga tanaba kuzaalibwa abaasinzanga bo bamusinza kubeera bw'osoma Ibulayimu ba Musa baasinzanga ani kuba bw'osoma mu Matayo 1:21 wagamba nti olizaala omwana wa bulenzi oli mutuuma erinnya lye Yesu kubanga yalirokola abantu mu bibi byabwe kati omwana ono agenda kuzaalibwa n'erinnya lijja buzi ng'agenda kukola ki kuzaalibwa n'erinnya ne limutuumibwa kati kitegeeza nti baali basinza linnya ki erya Katonda ng'ono n'erirye terinaba kujja tugamba nti nedda eyo bakola nsobi ekyo si kituufu ekituufu kusinza Katonda atali gwe nkugambye ekigambo kye tutandikiddeko nti yasinga kubanga olwaleero kale nze bwe nzikiriza gwe byokkiriza nze ojja kuŋŋamba nti omusiraamu va ku Allah ojje tusinze Yesu nkugambye nti kale nzize olwaleero buli mukristaayo yenna akkiriza ebintu bino bisatu akkiriza okubatizibwa nga gwe omusiraamu bw'olina empagi 5 ez'obusiraamu era nga ze ziyimiriddeko obuki obusiraamu empagi mmeka 5 ng'ate esooka bw'etabaawo buba bufu okukkiriza ani ashhadu an la ilaha illa Allah kukkiriza Allah eyo yeesooka eyo n'omala ogijjako bino ebirala ne bw'obikkiriza zino zonna nfu buba bufu ze empagi mmeka empagi 5 Christianity erina empagi ziri 3 oba emisingi 3 zigatta Christianity yonna omusingi ogusooka bakimanyi nti Yesu mwana wa Katonda ekyo buli mukristaayo kimugatta omukatoliki omuseventh day omuprotestanti omujahova omungu mwema omumasiya omusingi ogwokubiri bakkiriza okubatizibwa okuba kimanyi mpagi z'obukristaayo era bw'ogendayo ne batakubatiza gwe toba mukristaayo eyokubiri kwe kufa kwa Yesu n'okuzuukira kwa Yesu olina okuba nti okimanyi ate bw'otakimanyi oba mukristaayo olina okuba nti Yesu yafa n'azuukira toba mukristaayo nga omusiraamu bw'oba mu busiraamu ng'okimanyi nti Katonda azaala oba musiraamu tosobola bw'oba musiraamu nga oliawo okimanyi nti Katonda tali omu oba musiraamu toba musiraamu n'oli naye bw'akikkiriza kati ffe tukkirize nga gwe boogambye nti Yesu yafa ennaku mmeka 3 n'azuukira ate gwe tuteekeddwa okola ki okusinza ennaku zino 3 we yafiira nga taliiwo ku nsi ani yali akontrolinga ensi era twali tusinza ani kakati anti yali afudde awo nange biba bintabudde so kiraba kati tugaa nti ayitibwa Katonda aya mu surati Bakara 2:5 ye aliwo mirembe na mirembe takwatibwa kusumagira newankubadde otulo kubanga eno ensi buli kaseera bamusaba olwaleero wano misana waliwo ensinga budde bwa kiro waliwo bulala ku makya kati nga eno tulaba nti fano waffe bukedde ensi yonna si yemu nti wano weziba saawa 7 oba saawa 10 n'eri saawa 10 kati mu Amerika buzibye bali mu budde bwa kiro matumbe budde webale nnyo kati Katonda ye ensi yonna esigala emusaba kali mu kumusaba ennaku 3 we yaviirawo baali basaba ali basaba ndowooza oli omufu ate omufu n'olwekyo ekyo kyenkugamba muganda wange
nti ateekeddwa okusinzibwa yalina okubanga yasinga tabeera mu kategole ezo nti ate yafaako ate baamuzaala ate natandikwa yadde nenkomerero kale waliwo saala Katonda gye yagamba abakristaayo bagisaba nnyo kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo tukuzibwe obwakabaka ombanga musabe bwe muti kitaffe ali mu ggulu obwakabaka obujje saala erimu ebintu bingi kati ekibuuzo Mariyamu ono saala eyo yagisaba oba teyagisaba era bw'aba Mariyamu yasaba essaala eyo Katonda ono bw'abanga yava mu ggulu gwe tuteekeddwa okusinza najja mu lubuto lwa Mariyamu n'amubaamu ye Mariyamu saala yagisabanga atya nti kitange ali mu lubuto erinnya lyo tukuzibwe oba so olabira ddala nga tekikola ki tekirina wekikwataganira owulidde Katonda tali mu kategole ezo nti olwaleero ajja abeeko mu lubuto Katonda gwe tusinza waali yawaniridde entunnunsi zaffe yawaniridde eggulu n'ensi yawaniridde obuwuka obwo obuli eyo gwe bootalabako n'amaaso go yawaniridde ebitonde gwe byotalabako n'amaaso go bantu bagamba Yesu talina kyatasobola nedda bingi yali tabisobola yagala kunafuya Katonda w'abantu nedda si Katonda ebiseera ebisinga obungi tuyita ebintu gwe embwa bwona giyita embuzi tesobola kufuuka mbuzi olw'okuba bangi mugiyisa embuzi esigala ki esigala mbuzi n'embuzi bwona giyita embwa olw'okuba Uganda yonna ne bweri ekuŋŋaanya nekwata embuzi n'egiyita embwa esigala mbuzi mulungi nnyo Allah tasobola gikyusa nti olw'okuba mugiyise nnyo embwa kati embuzi kangikyuse abantu bangi seeka bagamba nti basinziza Yesu nekibakolera nedda era Yesu n'abawa ebintu n'abawa ebyapa by'ettaka n'abawa amayumba mu mbeera ezifaanagana bwe zityo oba ekyo nkyogere ntya naye kandeete kino olwaleero bw'osinza Yesu era n'ogamba nti akola ebintu bingi fe abasiraamu tumanyi omubaka wa Katonda Nabbi Isa Allah gwe yasindika ku mwaliro guno ogw'ensi mu baana ba Isiraeli yakola ebyamagero era nawe wekikkiriza yakola byamagero byewuunyo yakola ebyamagero kubanga bwe bubonero kati bw'abanga yakola ebyamagero yabikolanga ye nedda yabikola ku lw'okukkiriza kwa Katonda era noono omugoberezi wa Yesu asinza Yesu talina kye yakola ku lulwe teri kye yakola ku lulwe kubanga bw'osoma mu bikola by'abatume 2:22 wagamba abasajja Abayisirayiri muwulire ebigambo bino Yesu Omunazaaleesi omuntu eyabalagirwa Katonda ani amutulaga Katonda kitegeeza Katonda abe kugaana kumutulaga era tetwandimulabye omuntu atugambye muntu eyatulagirwa Katonda abasajja Abayisirayiri muwulire ebigambo bino Yesu Omunazaaleesi omuntu eyabalagirwa Katonda mu bigambo eby'amaanyi n'ebyamagero Katonda bye yamukozanga yongerako nti n'obubonero n'ebyamagero eby'amaanyi n'obubonero kwebali Katonda bye yamukozanga wakati mu mmwe kitegeeza nti ono newankubadde yakolanga ebyamagero teyabikolanga ku lulwe waliwo yamalanga okukkiriza yabisabanga busabi naye kaakati ono gwe bakozesa n'oli boosi alagira ani aba waggulu wa munne ati boosi aba waggulu kubanga ate ono yasabanga ate oli kitaawe nagira kati so ateekeddwa okusinzibwa mbagambye nti ali omu ye Allah yatutonda n'atuteeka ku mwaliro guno ogw'ensi mu bubonero obw'okusinza nkugambye nti obubonero bw'okusinza mulimu okubanga tusinza bwe tuvunnama ng'olwaliro gwe booli wano ku Daawa TV nti bw'onaava wano ogenda osinze era bagenda kukoowoola ku masigidi ogenda osinze ovunname osinze Katonda bwe yakola atya eyantonda lwe lunyirire tusomye mu Zabbuli mujje tusinze tuvunname tufukamire kati olwalira ebintu byonna abantu bye baliko byolaba bye basinza oli n'asinza omuliro gw'osinza yahe bakuma mukumi ne bw'oteekaawo ekibiriti n'oteekaawo enku
tegusobola kwekuma ate bakugosinza bakuma 10 ate gwe gwosinza abasajja bebajjira Buddha oli n'abajja ekintu n'akiteekaawo yakiteekamu ejjambiya n'akibajja n'akisiiga n'erangi nekitagamba nako nti oba langi eno tenyumidde nteekaako endala gwe n'okisiimira langi gy'olina okukisiimira n'okissaako nola nti langi yeeno so ebyo byonna biwunzikira bw'ogenda mu surati hajji aya ey'ensanvu kubanga Allah yabuuza abo be musinza abatali bakatonda abatasobola kutonda yadde ensowera gwe olwaliro ne bw'osinza ebintu byonna gwe sooka ombuulire kintu ki ky'osobola okusinza ekisobola otondayo ensowera kale ensi eno yonna twekuŋŋaanya abazungu abachina be bayita ba superpower ab'amagezi amangi omanyi Allah wa buyinza kyovudde olaba tulina okusinza Allah seeka tulina omusinza Allah yatukakkanyiza yagenze n'atulaga mu covid muno naga nti Omumerika mu nsi yonna okufiirwa omujaasi omu ate Abannayuganda ne baggwawo naye nga tafiiriddwa mujaasi omu Omumerika naye Allah yabageredde abantu nga buli lunaku bafa 1,200 ne kati bakyakongo naye nga n'emmundu bazirina alina ennyonyi gy'asobola okussa mu bbanga n'emalayo omwaka nga tenaba kukka ku ttaka omwaka mulamba ng'ennyonyi eri eyo naye abo Allah be yageredde kati Allah tugaanira bwerere okola ki okumusinza ebyo byonna Yesu yabibaddemu na mukono ebyo byonna Yesu teyabibaddemu na mukono oli byonna Yesu teyabibaddemu na mukono muganda wange so n'olwekyo Yesu kitonde Nabi Isa kitonde kyetumanyi nti Allah yakitonda n'akitonda olw'ekigambo kye fe abasiraamu kye tukkiriza ekikola kun fayakun ba n'akola atya n'abeera naye ekintu ekisinga okuneewuunyisa muganda wange be bannaffe mikwano gyaffe nze sibalinaako buzibu kubanga kyembaagaza basiramuke kyekyokka kyobaagalamu kyembaagaza sirina kyabbeeyi kyensobola kubawa kisinga ekyo toyina kyabugagga kyosobola kubawa kyabugagga ki tewali waliwo ekyobugagga ekisinga ekyo oli ayinza okubagamba nti nze bwempa kalina ne bwesisiramu ate kati kalina oba ofudde basobola ogikuziikamu era ne bamala bakuleka mu kalina omwo ne bagamba omukyala n'abaana nti omusajja tumulese muweeyo ekisenge kimu abeeraawo paka enkomerero lwerituuka tewali akkiriza kubeeramu ani akkiriza ani gwonaawunyirira ebyo byosi si bibyo ekintu kyogenda nakyo gy'emirimu gyo emirimu gino gyogenda nagyo Allah wamusinza wamwawula wamutegeera okumwawula otegeeza ki okumwawula n'omwawula ku birala n'otegeera nti ali omu n'otamupanga bupanzi bwoti waliwo abapanga gwe musimu nagwo tujja guteekateeka waliwo abantu abapanga Katonda ne bamupanga mu paati 3 n'afuuka omu n'abeeranga akagaali era lumu twali ku lukuŋŋaana nga tusomesa ne ŋŋamba nti kati nga bw'omupanze bw'abulako ekimu kibaawo anti n'akagaali bapangako pange abantu bangi basinza ebintu ebyenjawulo muganda wange kati waliwo omu yayimirira n'agamba nti naye alina enzikiriza ye yagamba nti Katonda musajja ate mukazi nagamba nti era Katonda yatutonda abono babyabuwangu ebitundu byonna mu Katonda byonna birina era nga ye enzikiriza ye bwe yali era naye twamuwa obudde omanyi mu nsi muno bwobanga osomesa buli omu muwa obudde nze buli omu muwa obudde oba oli musamize n'omuwa obudde n'owulira mbamanyi obakanula endowooza ki n'oli yayimira nagaa nti seeka Katonda mukazi ate musajja nagaa nti era Katonda yesaalonga era yenna alonga era n'atandika okumutika ebitendo ng'olwaleero gwe omusiraamu bw'onaayimirira nti Katonda alina amannya 99 byebitendo bye nti osobola okukozesa ku bitendo ebyo oba oyagala bugagga n'ogamba aliganiyo Allah gwe mugagga nkusaba ongaggawaze kati naye n'atandika okuleeta ebitendo
kwoli gwayita katonda walina ebyuya ebibiri nti yesaalongo ate ye naalongo era naga nti katonda mu lubereberye yesaalongo kubanga teyalongoosa nsobi zaffe ate nagira mu kitiibwa kya naalongo anaalongoosanga ensobi zaffe mbuffe tuli balongo mu balongo mulimu nakato ne babiri oli babiri kubanga babyerira ku lubereberye nakato naatotowazanga ensobi zammwe kati okunyonnyola amannya g'abalongo kati oyo naye gyali amanyi nti oyo ye katonda we era naye amusinza era n'aba mutebenkevu naga nti nze oyo ye katonda wange era naga nti nze oyo gwensinza naye nga kituufu ye katonda we era naye alina ebintu bye byaleeta naga nti katonda bwe yali atuula okuteekateeka ensi eno yatuula mu Uganda owulidde naga nti enajja nankumbi mukatonda yatuula najja nankumbi yajja nankumbi gye tulina okulimirako enamirembe we yabagira emirembe ekibuli yabuliraawo ebulenga we yatulengeralengera buli omu n'amwawula mu ggwanga lye naye ate oyo ali wano mu Uganda abantu we bali mu Uganda nga boogera era naye alina abamukkiriza kuba yatuuka n'okuyima enaga nti eno ensi nga bwe tuli abagwere katonda yabaggweramu omusajja nga yakunyonnyola ebigambo bingi seeka abaganda gwali muganda abagisu bagisuula endagaano ye abasoga yabeesoggamu abatoolo atolontoka nabo ati oyo namuddamu ate nga naye weetaaga omutegeeza obusiraamu akola ye Sheikh Hamza Musa bwe tuli naye agenda mu maaso n'okubeera nti atunyonnyola ku mbeera y'okusinza okutuufu oba nsinza ki omuntu gy'alina okubaamu entuufu naye mukkirize mu kaseera kano mbeere nga mpisaawo obubaka buno obwabakama baffe Kawanda High School bakugamba nti basomesa arts ne sciences ku mitendera gyonna ejja on a level beera nga obatwalira omwana babeere nga bamusomesa bamugonjula mu mbeera yonna gye balina okuba nti bamugonjulamu saako n'okubeera nti bamuyigiriza eddiini ye omuzikiti guli ku ssomero saako n'ab'eddiini endala zonna mwenna mwanirizibwa mu environment eyo bagamba nti enamba yaabwe eri 0703 7645352 beera nga otuuka Kawanda High School tugamba nti omwana wo ajja kuba atuuse ewaka HD Plus Films and Studios bano bakwata film saako n'emikolo gy'embaga bagamba nti beera nti obawa emikolo gy'embaga gyonna oba emikolo gyonna birthday parties byonna bona bosobodde bali ku 0753 247935 seeka nga tugenda mu maaso n'okusinza kuno okusinza nga bintabudde omusajja n'atandika okuddira buli kigambo kyonna ekyalo n'abeera nti akikunyonnyola bw'atyo nabo we bali naye ng'ate naye olina omutegeeza obusiraamu akola atya abutegeera asiramuke abutegeera kubanga kino kyenjagala nkutegeeze nti obusiraamu buno ebe kubanga teyali ddiini ya katonda yanditumenye nnyo n'olwokuba nti ddiini ya Allah ddiini ya katonda gwe tusinza yensonga lwaki tebukumenya tebukumenya basajja nagenda okuwulira Salusafa ow'ebuddu oli basudde yagamba nti nze abasiraamu basaala sibisobola kubanga mbakwewunzika mirundi 5 lunaku nenteeko ekyenyi ku ttaka kamunguluze yandinkutte n'engweri kale gwe buganda nti abasiraamu bye basaala tobisobola ate asula musinzizo paka ku makyanga azina buzinyi gw'osaala eddakiika 10 n'owummulamu ate asula ekiro kiramba nga akuba ndongo ya Yesu n'akyeza ate oyo alayika akoowa nnyo kati so obusiraamu buno obutegeera tebukumenya naye kyenjagadde ekikyo muki nti bw'oba olina ekirala ky'osinza abantu bangi balina ebintu bye beesigamira oli n'ava ku katonda eyamutonda olwaleero njagala ggukkirize tulina sisitimu ffenna ekitulaga nti ffenna tuli kimu era tuteekeddwa okusinza katonda era tuteekeddwa okuba nga tukkiriza obusiraamu buno okwewaayo eri katonda okujemulukira amateeka ge mu kujemulukira amateeka ge mwe muli okumutegeera n'okola ki n'omutegeera n'omusinza musinze tuufu okitegedde muganda wange kati so abantu byonna bye balimu
bye basinza bye bakola ki ffenna Katonda yatutonda tulina system ey'okwebaka muganda wange weebaka gwe nange neebaka bulungi nnyo ffenna tuwummula naali eyo yeebaka buli omu yeebaka teri yasobola kuleeta lugezigezi ku tulo abasiraamu beebaka nze kankoleyo ekyenjawulo nze sijja kwebaka abasiraamu bagenda emmanju nze kankoleyo ekyenjawulo siggende kati gwe sooka olabe sisitimu ezo zonna Katonda mwe yatutondera ze zitulaga muganda wange nti tuteekeddwa okusinza Katonda yatutonda ekisembayo ku nsonga y'okusinza bannaffe abasinza ebirala atali Katonda lumu Yesu yayogera mu Bayibuli mu kitabo kya Matayo 15 olunya olw'omusanvu n'olw'omunaana yagamba nti bananfuusi mu Isaaya yalagula bulungi ku mmwe yasooka na kigambo buki bunanfuusi Isaaya yalagula bulungi ku mmwe nti abantu bano banzisaamu ekitiibwa kya ku mimwa ayogera ebigambo ebyo ye Yesu bangi bamuwadde ebitiibwa bangi bamuwanise n'ate gye bakomye okumuwanika gye bakome okumussa kubanga ffe abasiraamu okuva woozaalibwa n'osoma n'otegeera Allahu ekintu kiri kimu ye Allah bwe bakubuuza yeebaka ogamba otya Allah yeebaka Allah alya la ta'khudhuhu sinatun wala nawm anywa tanywa Allah ekyo omusiraamu kyomanyi n'olwaleero buuza omukristaayo Yesu Katonda ajaoga nti Katonda mwennyini yeebaka nti yeebaka bamukubako nti bamukuba be yakubanga ye yabatonda twalina omusumba omu nemugaa Yesu bamukuba naga nti naye abantu be yatonda bagenda ne basiiwuuka empisa ne bakuba Katonda eyabatonda anti bagamba nti yeetowaza Katonda yeetowaza najjako gye tuli nedda gwe genda weetowaze ogalamire mutabanyi wa kukuba emiggo tegeye nti oli mwetowaze nnyo ogalamire akukube tegeye nti ne musiraamu tekiriyo kubanga ne mumateeka 10 mulimu etteeka eryokola ki abazadde okubasangamu ki ekitiibwa kati ate ye Katonda yeetowaze gwe yatonda omukuba emigo nga kikyakunoonyamu nga n'okukusonyiwa ayimya buyimiriza erinaga nti nkusonyi nga talina kyeyeetaaze kubanga Allah asobola okusonyiwa omuntu yenna gw'aba ayagadde aba yajja akola emissoni etya atuukirize ekibi ekisikiri ekimulema okutuukiriza eyo gyali alyoka ajja atuuka okutuuka afu ayambala omubiri gw'omuntu bamubonyebonye bamukuba emiggo bamuswaze Katonda oba totegedde butegeezi kyoyogerako wasobodde okutondera n'akuteeka ku nsi watasobola kusonyiwa nga tomaze kumukuba miggo seeka waliwo ekintu ekyewuunyisa wasobodde otutondera n'atussa ku nsi Katonda watasobola kutusonyiwira nga tebamaze kumukuba miggo okutusonyiwa kyetaaga tukuba miggo gwe tosobola kusonyiwa batabanyibo nga tosoose kubakuba basonyi banji osonyiwa kali batabanyibo bakunyiza kikwetaaga kwa ojjenga omwana omulala oyambale masiki y'ekifaananyi ky'omwana omulala bakukuba emiggo olyoka obasonyiwa ku miggo gye munkubye kati mbasonyiye ku nsobi gye nga gwe banyiizizza tekisoboka so kyekigambo kyentandise nakyo tusabe ebintu bibiri mu nsi tusabe Allah atuwe okumanya n'okutegeera ekirala nkubiriza abasiraamu n'abakristaayo omusiraamu toteeka ku mukristaayo bukyayi kasunguyira omukristaayo oyo akwetaaga kikyakwetaagamu akwetaaga okubanga omutegeeza ekituufu kubanga gw'oli umma Allah gye yayogerako mu surati Al-Imran ya 10:10 oli umma Allah gye yagirayo abantu bonna teyalondamu nti wavayo lw'abasiraamu omukristaayo oyo akwetaaga yogera naye mu njogera esinga okuba ennungi naawe omukristaayo bw'olaba omusiraamu tomuteekako bukyayi gwe omusiraamu sooka oli munno omukristaayo byaliko biki
muwulirizeeko sooka omubuuze lwaki oli mulokole lwaki oli mukatuliki lwaki oli mubuuze akubuulireko naawe omubuulire ku bibyo oli kubanga bangi ajja kuwa ensonga nze munaye nze ekinkaluubiriza oli musiraamu eyo wemuba musaala muvunnama ate ffe tukuba ndongo ate n'ebigambo ebyo saabikiga bulungi omugambe nedda bwe kuba kuvunnama ne Yesu yakola atya abasinga seeka bamanyi okuteekawo ekigambo kino nga bagamba nti ebigambo ebyo tebabitegeera bulungi ate tebaabiyiga kati agamba nti ye nga bw'ali ate ebyekiwalabu nga tabimanyi ekyo kimukalubiriza okubeera nti asiramuka abangi olwaleero bawagira omupiira mu nsi yonna era ne bagenda babetinga oli n'ategeera ttiimu yaseeno abazanyi beerina omusaala gwesasulwa ng'afaayo ebyo okubitegeera abo bannayuganda si bazungu mupiira gubeera Bungereza Spain Germany n'omuntu afaayo n'abitegeera kale gwe wotegeeredde abazanyi baseeno kuba ttiimu teba na bazanyi 10 eba n'abazanyi abawera 37 oli abategeera amanya n'ategeera omusaala gwe basasula kale baswahaba aba Allah be banaakulema okutegeera kale tegeera ye 10 Allah be yawejjana n'abasiima nga bakyali ku mwaliro guno ogwensi obeeko by'obayigira seeka wakati mu kubeera nti tugenda kumaliriza nga kemaliriza nako kembadde nkugamba nti oli ogenda n'omugamba ku kusinza Katonda baye wamwe bavunnama ate ffe bitukaluubiriza ne Yesu yakikola ekyokuvunnama yakikola navunnama n'asinza Katonda kuba bw'osoma mu Mako 14:33 tandikira ku 33 paka 34 yakwata abayigirizwa be yali nabaawo Peetero Yakobo Yokaana n'abatwala n'abagamba emmeme yange eriko ennaku nyingi zigenda kunzita mubeere wano mutunule n'avunnama n'asaba kati bwekiba kikukaluubiriza kitegeeza ojeemera oli mukama gw'ogamba nti kitegeeza nti oli aba alina kuleetera bujulizi ng'akuba endongo oli gw'ojeemera kubanga oli gw'ojeemera akugambye n'okugamba mu Matayo 10:29 nti weetika ekikoligo kyange byokola yigira ku nze era ffe ze tuyita sunna z'omubaka nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam nti bye tukola nga tusinziira ku sunna z'omubaka nabbi Muhammadi ku ebyo bye yakola weebale nnyo kati ne Yesu agambye weetika ekikoligo kyange byokola yigira kwani kunze yavunnama n'asaba yavunnama n'asinza Yesu yali musajja wa kirevu nga nze yali musajja wa kanzu kyekugambye tusaba Allah seeka wakati mu kubeera nti tuli mu mbeera za kubeera nti tunaatera okumaliriza okusinza biba bikolwa oba omuntu asinza na mu mwoyo kubanga oli ayinza okugamba nti nze embeera ewange nensinza mu mwoyo nze nsinza mu mwoyo okusinza kulina kuba kutya okusinza Bayibuli egamba nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu ku ludda lwaffe olw'Abakristaayo olidde n'ekirala ffe Abasiraamu ekisooka osooka kukkiriza okukkiriza kuba ku mutima bw'omala okukkiriza n'olaga ekyo kyokoze eki kyokkiriza ekyo kyokkiriza okiragira mu biki mu bikolwa kye bayita okusinza okukkiriza kuba mu mutima bw'omala okukkiriza n'okkiriza Katonda we yakutonda ekiddako tutuula butuuzi waka anze namukkiriza ekyo kiwedde nedda bw'omala okutuula mu muluka togituula mu butuuzi n'ogaya kati ntuuse ejjinja kiddako teeka mu kisumuluzo osimbula okola otya ne siteringi onyole kati ekiddako bw'oba omaze okukkiriza Katonda ono yakutonda n'akussa ku mwaliro ogw'ensi ekiddako kola ki kumusinza kubanga teyatonda bantu n'amajjini wabula lwakubanga bakola bati bamusinza kyekyo ekyatutonze kati mu kaseera kano tugendagenda mu bubaka bw'abakama baffe abalina bye batugambye tujja kuba tubyetaaga okubeera nti bijja mu kaseera kano naye wakati mu kubeera nti tugenda kumalira seeka abantu bali bagambye basinze batya abantu kye mbagamba ekisookera ddala oba oli musiraamu oba toli musiraamu olina okutegeera nti asinzibwa y'oyo asinga lwaki nkyogedde nti ejja kubayo n'omusiraamu nga naye asinza nenga naye abuusabuusa nga asinza abuusa oba bino bye bituufu oba sibye nedda toba nakubuusabuusa manya nti gw'osinza y'oyo akola atya
mutuufu yasinga era yateekeddwa okukola ki okusinza ekirala mutegeere bw'omala omutegeera tandika okuba nga omusinza tubagambye nti mu bikolwa by'okusinza mulimu okuvunnama mulimu okukutama okutama omusiraamu akikola okuvunnama omusiraamu akikola ne bayibuli kyegambye omuntu yenna ateekeddwa okusinza tolina kusinza nga katonda omuyimiriddeko gulwayo basobola okuyita mu ofiisi ya pulezidenti n'ogendayo n'oyimira buyimirizi pulezidenti wampisi eza notuukayo nga n'okutyootya oli afuba n'okufuba abeere ng'akyusa waati yeewola ekkooti era otuuka ye n'atuula yeewombesi tayinza kutuula maaso ga mukulembeze n'asalako naate kati oyo mukulembeze nakyo kitonde kiringa kati ate butye yatonda omukulembeze gwogenda okusisinkana teetaaga muyimirirako teetaaga mukambuwalira beera mwetowaze ng'olina osinza katonda baagi bamusinza ne bamukambuwalira waliwo abamu oli atuuka n'akambuwalira katonda namwe mukama taata nkulagira bino byonna ebizibu byo bitwale abitwalira ani omuntu n'alemwa seeka okuvunnamira okuyingira ennyumba ya mukama katonda nga talina ngatto naye n'ayingira buyingizi ng'ate bwe taziyingiza ate obuliri bwe n'ayingira n'azijjamu okusinza olaba bwe kwonooneka ebyo bingi babyonoona kati ekyo kiraga nti amaka go gawadde okwagala ennyo okusinga ate katonda ate gwogenda okusisinkana mu mbeera zonna kiba kikulu nnyo okubeera nti abantu bano bamanya seeka nti obusiraamu buno bakakase batya nti bwe butuufu oba yensinza erina okubeera nti kugamba balina okusinza ekyo kyangu nnyo obusiraamu bamanyi batya nti bwe butuufu nze njagala abakristaayo abankubira essimu buli mukristaayo ankubira essimu aŋambe nti nze seeka najeema ndi mujeemu nti nze najeema kubanga obusiraamu kitegeeza kujeemulukira Allah neweewaayo gyali kati omujeemu yakuba essimu agambe nti nze ndi mujeemu kati oba nga butegeeza kujeemulukuka gwe oba akkiriza nti oli mujeemu kitegeeza toba musiraamu fe abasiraamu tetuli bajeemu kyo kyangu nnyo tekyetaaga nakwemenya ekyo kujeemulukira katonda neweewaayo gyali bw'osoma mu Surati Imran aya y'enkaaga mu ennya nokkirira mu sababu yaayo byonna weebiri awo kati teweemenya webuuza we obusiraamu kitegeeza kikujeemukira katonda gw'oli mujeemu kale ekikyuka kikakasa nti bye bituufu kaakati awaliwo omuntu nga ye yamanyiira ekidongo kyamuyingira nga ye kugamba ye embeera y'okusinza katonda alina kukuba ndongo alina kukuba kidongo era bwe kiba tekitabise abeera talina buzibu bwonna ngenda kuleetayo ennyiriri nga 3 Timoseewo ekisooka 5:6 mu bayibuli egamba nti naye n'oyo awoomerwa ebinyumo newankubadde atambula naye aba mufu bayibuli egamba kale gweoba onyumirwa ekidongo bayibuli ekulaba ng'oli mulambo ogutambula ate mubuulizi 7:4 bayibuli egamba nti omutima gw'abagezigezi guba mu nyumba ey'okuwubaaliramu yensonga mu masigidi osiŋŋaana abasiraamu nga bali awo bafumintiriza katonda waabwe yabatonda bayibuli era emala yegamba nti omutima gw'abasirusiru guba mu nyumba ez'ebinyumu kale gwe oba oyagala ennyo okunyumirwa tojja kuba na budde bulowooza ku katonda kankubuli toyinza kuba mu nnyimba n'oba n'obudde obulowooza katonda tosobola bakugiddeyo abaana bali awo banyeenya ebiwato bali mu bumini ongambe nti onaafiisawo obudde obufumintiriza katondawo ng'oli kutunula biwato bigonda akaana kazinyaako kanyeenya ekiwato obudde onaabujjawa onaabujjawa gwe mbuulira onaabujjawa Yesu miwangu wa muzima tosobola kati kyovudde olaba nti bayibuli egamba nti n'oyo Timoseewo ekisooka 5:6 n'oyo awoomerwa ebinyumu newankubadde nga mulamu aba afudde newankubadde nga atambula bayibuli egamba guba mulambo seeka abantu obagambye ebigambo ono katugendeko mu bubaka wabakama baffe abaddeko oba abatulaba ono ye
Kaudha Bayat agamba subhanallah, I wonder cause many people are educated but they can't differentiate between Allah the creator and the prophet Isa alayhi salatu wassalam. May Allah guide us on the straight path until our last breath ya Rabbi. We are sabidua Allah kumutaasa okubeera nti asinzaamu Yesu ate mu kifo kya Allah. Halima Sebudde agamba assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum salaam wa rahmatullah. Ismail afandi Uganda, line ki Yesu nga yeegaana abamusinza 15:7 mpaka 8 Matayo. Ndowooza Ismail afandi odiddwamu. Halima Sebudde agamba wa alaikum salaam. Okay. Network agamba network emusumbuwamu. Ismail afandi Uganda, somesa endiga za Mukama. Agazi somesa endiga za Mukama. Amiri Muhammad Mutumba agamba assalamu alaikum wa rahmatullah. Kwali amiri we South Africa. Abadde akulaba. Oyo no mukadde wange bwetu tyo bwetwatambulanga naye ogende ebuvuma. Allah. Yanchawa mwe nnaku zino simanyi. Akasimu tajankubirako ne saballa ayogera otugatta. Nenga mukwano gwange muganda nga ate mukwano gwange ate mukadde wange mulimu guno gwaddaawo. Kuba be bamu bakadde bafa abatusomesezza. Abasajja be batusomesezza. Musajja wa maanyi oyo. Bamaanyi. Zainabu Namtamba agamba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kebirungi Asha agamba assalamu alaikum wa rahmatullah. Brenda H Vivian, Katonda asinzibwa mu mwoyo ne mu mazima ye bwagambye. Ekyo kituufu. Katonda asinzibwa mu mwoyo ne mu mazima. Kubanga bw'omala okumutegeera mu mwoyo ne mu mazima, ate Bayibuli yennyini nekugamba nti okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu. Kati kitegeeza bw'omala omutegeera mu mazima ne mu mwoyo olina omusinza. Ekirala, Yesu Kristo ye yasinga, kangambe nti Yesu Kristo gwe tutwala kubanga Yesu yategeera nnyo. Bano bye bategeera ate yo kubasinga. Yesu Kristo ate yabitegeera nnyo. Nti bano kwe bajja. Kaliboga nti Katonda bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Yesu ennaku bwe yali emuyitiriddeko ye teyamusinza mu mwoyo na mu mazima. Yagenda n'avunnama n'asinza. Ate mu kuvunama okusinza nga weewaawo byonna abikoze abasiraamu bye bateekeddwa okukola. Afunye wuzu. Owulidde muganda wa? Kati byonna yabikola. Wuzu yagifuna n'agiyigiriza. Kati gwe olwaleero agamba nti mu mwoyo ne mu mazima ebikolwa biriwa. Era oli anaakuyitako ng'oli awo osirise busirisi ogamba osinza mu mwoyo ne mu mazima anaategeera nti osinza. Naam. Ono yekawuza Bayati agamba simanyi lwaki bakozesa ekigambo ndiga oba lwakuba zezisinga oba obusiru. Lwaki bakozesa ekigambo ndiga? Oli n'agamba nti nina endiga zange ziri eyo kati nazo zinninze mu mbeera ezifaanana bwe zityo. Nedda kaakati ekigambo ekyo tetujja kireeta bwe tutyo. Naye Yesu mu Matayo 12 n'olunyeo lw'10 bw'otandikira ku lusooka n'otuuka ku lw'12 Yesu yagamba nti omuntu asinga endiga. Yesu yagamba omuntu asinga endiga. Omuntu asinga endiga. Era ffe abasiraamu mu dduwa ze tusaba twebaza Allah okututonda nga tuli bantu ne tutaba bisolo. Naye olwaleero kinakuwaza nga Yesu yagamba nti omuntu asinga endiga ate bo ne bagamba nti bo bali ndiga. Ne Bayibuli yennyini Katonda bw'osoma mu Zakariya 11 olunyolo Zakariya 13:7 Katonda yagamba golokoka gwe ekitalo okulwana n'omusumba wange n'omuntu ye munnange tema omusumba n'endiga zisaasaanye. Kitegeeza Katonda ebintu ebyo yabyawula. Zakariya 13 olunyolo olw'omusanvu Katonda agamba golokoka gwe golokoka gwe ekitala okulwana n'omusumba n'omuntu ye munnange. Ani oyo ayogera? Mukama Yesu Kristo. Katonda mu Zakariya 13 olunyolo olw'omusanvu tema omusumba n'endiga zikole zitya? Zisaasaane. Kitegeeza awo ebintu ebyo byayawukana endiga naki n'abantu. Tuli bantu tetuli ndiga. Ne bw'oba oli mu Kristaayo ne bw'oneeyita endiga emirundi 1000 ensi eno yonna neekuyita tosobola kujjako bigere 4. Osigala oli muntu. Era bw'ofa tebasobola kubika nti endiga yafudde, babika muntu. Kakati seeka wakati mu kubeera nti nga tuwunzika abantu basibirira ntanda ki? Entanda gye nsibirira abantu
abasiraamu kansooke n'abasiraamu bw'obanga okyali ku nsi kuno ng'okyassa Allah akuwadde ku bulamu noonya okumanya n'okutegeera okusoma eddiini tobeerawo nogaa nti nze seeka wange bw'ayogera siddamu tunoonye okumanya bwe bakusomesa ekintu kikoleko lisaaki naawe okola otya okyesomere naawe omukristaayo ali eyo noonya okumanya n'okutegeera leka musumba kujjuzaamu kintu fe olwaleero mu masigidi tukkirizibwa okubuuza n'olwaleero bannaffe abakristaayo bw'abuuza ekintu kyatategedde nga bagamba nti tukulaba omwoyo akyabulako toliiko so ng'abuuziza kyatakola ki kyabadde tamanyi so tukole okumanya okwo tunoonye okumanya omukristaayo tokoma ku musumba wo nti akusomedde sukkako ku leve eyo naawe kola lisaaki weesomere bayibuli togiteeka mutesi mu nkwawo tokolaba nti nze bwe mbadde nkuwawa n'ebigambo sikuwadde byange nkulagiridde webikola bitya webibiri genda obisome seeka yagambye olunyiri luno genda olusome yagambye aya eno genda ogisome totuula butuuzi awo nogenda seeka muza Musa yagambye bwati sooka naawe okisome ekyo nno kigenda kutuyamba mu nsi muno okuddizibwa eri Katonda nga tukoze eki nga tusiimiddwa ng'olwaleero gwe sooka olabe Yesu y'omu saawa eno n'amala dda omukatuliki wange omuprotesitanti wange omuseveniside wange omulokole wange omupodo wange omujahova omungu mwema bonna nga babe bonna bali ku muntu watuuka alagawa ng'ate buli omu akuba munne nti ono ye mutuufu ono ye mutuufu fe abasiraamu ne bwe tuba tuwekyanga ekyenjawulo fe ne bwe tuba tuwekyanga ne twevuma tusigala mu muzigiti era teri yagamba nti omubaka Muhammad mwana wa Katonda teri yagamba nti yalese Qur'ani endala teri ne bwe tuwekyanga swala zisigala ezo twekyanga ono naganze sikiriza weeri osikiriza weeri kakati ajja kugamba seeka nti amakuba agatuuka eri Katonda mangi kakati enjawulo nti kati oli ayite gayaza oli naayita empererwe naayitewa naye nga bonna bagenda naayite kasanga naye nga bonna bagenda mu kibuga bwe gabanga gonna agatuuka ewa Katonda mangi lwaki abalala tebabaziika mu bbanga lwaki ffenna tugenda mu ttaka era ne bebawerekera ne babadde baziika omusumba on'omu nga bamuteekayo bagambye nti ffenna ekkubo lyerimu lwaki tebagambye nti ffenna amakubo mangi nabadde mfolowinga nnyo ebintu wafolowinza omusumba nabadde mfolowing omanyi ndina okubaako ndabe ki ekyetaagisa mu ggwanga kikyoyongerako okusomesa abantu naye babadde bamuziika bagambye nti ffenna ekkubo lyerimu era babadde bogerera omusumba omwe yabadde amwogerera obubi ne bagamba nti sebo naawe eri ekkubo lyogenda okwata oli lyakutte kati kitegeeza ffenna ekkubo babadde boogera ku ekkubo limu lyetuyitamu ate bonna bagenda wa Muhammad kale so muganda wange ebintu ebyo njagala okitegeere nti ffenna ekkubo lyerimu wabula ekikulu kya byonna tusabe Allah atuwe okumanya n'okutegeera ekyo nno kyekisinga era nebazanya abaddawa TV Uganda n'enteekateeka eno gye mukoze nsaba wakitiibwa Allah abasiime basiraamu olwaleero tulaba ebintu bingi baganda bange kino njagala nkibategeeze tulaba ebintu bingi n'ebintu ebyo bye tulaba bigenda kukubuuzibwako n'olwaleero tufunye Dawa TV Uganda weeri musiraamu ekiba kyetaaga kugisapootinga ng'olina obusobozi asula kyali nakyo taba mutiitiizi owulidde olwaleero kisinziira nniyayo kijja olina baddu ba Allah mbakubiriza muwagire Dawa TV muwagire Dawa TV musapootinge kubanga eno Dawa TV erina future enteekateeka nnene gyerina owulidde abantu bangi abajja okuwulira emisomo naye nga gwofuuse ensonga baseeka okusomesa ate nono wakatakyavaayo paka letunaafa webale nnyo kubira seeka kubira namba gwe kikwatako namba zibaako zirabaawo zibaawo mukubira omugambe nti munayeseeka mwebala omulimu mwebala enteekateeka kubanga bino ebintu byetukozesa sebo buli kimu kya ssente empitirivu ate empitirivu masanyalaze kiki ebyuma byetaaga saavisi so n'olwekyo mbakubiriza baganda bange nti bwe tufunanga ekintu ng'ekyaffe tukisosowaze kibeere ku mutindo kali gwe mbuulira guno omusomo omwana wo akola loosi ki mbuulira guno omusomo gw'abadde ateekateeka okuva mu busiraamu wawe oguviiramu
mbuulira guno omusomo gwe omukristaayo abadde agamba nti obusiraamu bubi ennyiriri ezo zenkuwadde bw'ozitunulamu nga ntuufu zikuteekawa ekiddako ojja kugamba nti abutuufu seeka bye yagambye bituufu aya mweziri ennyiriri ze yagambye mu bayibuli mweziri nti oyo awoomerwa ebinyumu guba mulambo ogutambula nange enzirabye olabe nga naawe kennyini nga tonyiigira nze naye nga kikwatako soma kitabo so nolwekyo yentanda gye mbasibirira biizinirwahman namuseka tumwebaza okuwaswi eyo gyawadde baganda baffe abali ku Dawa TV Uganda. Tubagamba nno tugenda kubeera nti tugenda wala nnyo tuyandibanga tugenda kukoma wano olw'ensonga yakadde akalabika nga tulidde empinga naye wakati mu kubeera nga tugenda tubagamba nti sharinga obeere ng'olikinga page ate oyongere okubeera nti osaasanya Dawa TV Uganda mu mbeera ya subscription ku YouTube tubeere nga tupika ekintu kyaffe eky'obusiraamu oba oli awo tuyina ekigendererwa seeka oyinza okuba nti obadde toliiwo ekyokubeera nti eneefuukira ddala TV eyaddala nga kwegamba tuli ku mayengo tuyina channel wadde nga essaawa eno tukyali online kijja kusoboka biidhinillah Allah talina kyatasobola ekikulu kubeera bumu nawamu n'abawuliriza emisomo gyaffe kubateeka mu dduwa kuba kisobola tubadde ne Sheikh Hamza Musa Sheikh w'amaanyi ku saidi eno ya daawa oyinza okuba nti oli awo nga tomutegedde bulungi naye gwegenda wali kolako ku research ojja kutegeera gwe tubadde naye nti y'omu ku bawalimu oba oli awo ab'amaanyi mu saidi ya daawa abagezaako kubeera nti batambula ebitundu by'eggwanga lyonna lwenasembayo okuwulira seeka wali ku mwalo natambula kuvume eyo mwaka gumu kitundu Allah ono agenda ku bizinga eyo yonna ng'agenze kusomesa busiraamu kale nolwekyo mubeere nga muteekamuko kasente ku Dawa TV ate tekigaana n'ogamba nti nti omutwalo guno mugumpeere seeka Hamza Musa abeere nga addayo oba abeere nga abaako embeera yonna gyatuukako okunywamu kasooda biidhinillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.